Abantu ba Kabaka mu Ssaza Busiro basuze mu keetereekerero ak'okwaniriza Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri eyasiimye okulabikako eri Obuganda bw'anaabaggalawo omupiira gw'empaka z'amasaza ga Buganda. Bwe tutuukidde mu ggombolola ya Musaale Sisa ku kyalo Kajjansi tusanze ngoma zisindogoma wakati mu kuzimba ebiyitirirwa nga beesunga okwaniriza nnyinimu olunaku olw'enkya bw'anaaba ayitawo ng'agenda ku kisaawe kya St Mary's e Kitende. Mu bitundu ebirala abaayo olwaleero balumazeeko bakola bulungibwansi era tusanze bakulembeddwamu omwami wa Kabaka amulamirako essaza Busiro Kiberu Charles Kisiriiza ng'ali wamu n'abaami ba Kabaka okuli atwala eggombolola ya Musaale Sisa omulongo Kato Federico Ssaabawaali Kasanje Anoni Benon Kibuuka ssaako n'abantu abalala. Kubanga wano we tulagira ddala ekitiibwa kya Buganda era we wajja okutuzza obubiko. Tuli musanyu tewali kwebaka. Tukubiriza abantu baffe okubeera abakakkamu nga bajja mu makubo. Bannamawokota nabo bayitabe butereevu mu nteekateeka eno era bakubiriziddwa okweyiwa mu kisaawe ekya St Mary's Stadium e Kitende mu bungi okubugiriza empologoma. Kino kikoleddwa kansala w'eggombolola ya Kiringente John Busuulwa bw'abadde agula tiketi ezibalirirwamu emitwalo 40. Namba kunga olunaku lwankya olw'omukaaga nga 5 mujje mwagire ttiimu yaffe ey'essaza mawokota. Tusooka busaba mukaaga era mbaga nti mujje bukyali abantu abalagira b'Ebbugumu nayo Buweekula ng'esaawa kijjudde basigale bweru. Mu mbeera eno minisita w'ebyemizannyo n'okwewummuzaamu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu ategeezezza nti enteekateeka zonna ez'olunaku olw'enkya ziwedde era akoowodde Obuganda okuvayo bwaniriza empologoma mu ngeri eweesa Obwakabaka ekitiibwa. Katikkiro wa Buganda ku ssaawa 5:30 ajja kutuuka ku kisaawe. Ku ssaawa 6 gwennyini omupiira ogusooka okuzuula agenda okukwata ekyokusatu wakati wa bannaffe ab'emawokota ne Bulemeezi gujja kuba gugibwako engalo ku ssaawa 6 zennyini. Ku ssaawa 8:40 Ssaabasajja Kabaka Asiimye okulabikako eri Obuganda ng'era ku ssaawa 9 zennyini omupiira wakati wa bannaffe ab'e Buweekula nga bakyaza banna Buddu gujja kuba gugibwako akawuuwo. Oweekitiibwa Ssekabembe asabye abantu ba Ssaabasajja Kabaka okugoberera okulambikibwa kwa minisitule y'ebyobulamu ku kirwadde kirumima mawuggwe nga banaaba mu ngalo n'abasaba obuteerabirayo bukookolo. Eno tugoberedde okulambikibwa kwonna kwe tufunye okuva minisitule y'ebyobulamu ku kirwadde kino ekya COVID-19 nga tukolagana ne bannaffe abaddukanya omupiira mu ggwanga abafufa. Olwekyo njaga kusaba abantu mwenna abanajja okulaba omupiira gano obuteerabira bukookolo bwammwe okugoberera ennambika yonna gye mugenda okusanga ku kisaawe ng'okunaaba mu ngalo ne sanitayiza n'ebirala byonna. Takomye okwo asabye abantu ba Kabaka okukuuma obudde kubanga oluguudo lw'Entebbe luli mu kukolebwa nga akalippagano k'ebidduka kayinza okubeera ak'amaanyi. Kijja tukola bulungi nga mukuumye obudde nga mutuuse mu kisaawe mu budde Katikkiro asobole okubasanga era tusobole okutandika omupiira ogusooka nga mwenna muli mu kisaawe. Olw'okuba nti enkuŋŋaana zikuŋŋaanya abantu bangi ne kiviirako abamu okusiiwuuka empisa akubiriza abantu okukuuma obuntu bulamu beewala okukola ebiswaza Obwakabaka. Mwewale effujjo ebbi eritaweesa Bwakabaka kitiibwa. Tukuume emirembe. Enteekateeka eno etambulira ku bugunjufu n'obuntu bulamu na bwe kityo bulina okulabika mu makubo gye muyita bulina okulabika mu kisaawe. Oweekitiibwa Ssekabembe yeebazizza abantu ba Kabaka ab'enjawulo abeenyigidde mu nteekateeka eno n'enteekateeka z'Obwakabaka zonna nga tatalizza n'akunga abantu ba Ssaabasajja Kabaka okujja mu bungi okuwagira enteekateeka eno nga tulaba ttiimu etwala ekikopo. Mwefirize buli kimu kyonna mujje twatandika ffenna era tusobole okutuuka ku ntikko ffenna nga tulaba ttiimu esinza okweteekateeka mu nteekateeka eno ng'ewangula ekikopo eky'amasaza nga bwe tuze tuteekateeka. Joan Nabawes ne Rachel Namuli, BBS Telefayina, Gambuuze.